video muhozi kanyaruka babere ku video njagala kabazadde mwenna abali mu Uganda ne okusingira ddala abali mu Buganda region mwenna abazadde mbetaaga nja kwetaagako abafirisuuti abafere njala kwetaagako abasajja n'abakazi abave Masaka abazze olwaliro mu Bulange Mengo ogezaako okulaga nti mpuuga wa mugaso nnyo ne mugezaako n'okulumba omuntu atabalinaako omutidde nnyo bakulu temufa tujja tambulira muleke bagikwatemu tugenda tambulira ffe tetuna kyakukola bali mu kuhakinga wifi ezo video za bali Facebook ya bali mu kukwata mukali ba hakinga wifi okutatenkanya network ekyo tetujja kirwako. Alright, ngira mu pito akagrupu akakulya mukulu ono Ibra Mutesasira abalumbye omulongo kato muganda wa Iso Mufumbira nabo beta ku video eno ngera mutagire seriti bahabula tabase mutano wa Karekezi mukyala wejene Tekembabazi ne Abedi Bwanika ne abere ku video eno tuko tusimbule kale njala mu sharing video eno kamaro kuyisawo akarango kabaka mawe kamukokka then tuyoke tugende ku video eyatulese. Alright, kana kala ngenda kakuba mwezi guno gwokka anaba tasobodde kufuna chance ebisigadde munange sagalo nenye nzo gwanga bango koze okubolira kichoyino okukola ngowenna eyandiyagadde ogenda mu musomo guno oba ogenda ke Canada nga oyita mu semina eno kuba n'okufuna semina oba okufuna omuntu yena kuva invitation si kyangu naye njala okozesa omukisa guno ogende obuuze ku mukyala ateeka semina eno ajja kuba akwangwiza ku bintu byagala. Semina bagiyita the third annual gender based violence ejjatandikana ku mwezi 29 ogw'Okumu omwaka guno ekumekezebwa ku mwezi lumu omwezi ogwa December 2024. Omulamwa omukulu ku semina eno gujja kuba gender based violence and intersectionality gwe mulamwa omukulu. Semina eno ejja kuba etegekeddwa mu ggwanga lya Canada. Ekifo wagenda okutegekebwa oba omusomo guno ogenda okubeera gujja kubeera mu Toronto Airport Marriott Hotel. Ejja kubeera mu kifo kibayita Toronto Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5. Ngoyagala okumanya ebisingawo ojja kubira mukyala Doreen Kajumba mukyala mwana Uganda Oluganda alumanyi Oluzungu alumanyi Oluswahili alumanyi n'ennimi endala zonna azimanyi ojja mufuna ku simu ye ey'omu ngalo eri kasalaba emu +1 647 nkiddamu eri +1 647 eziddako zibera 929 esembyayo 0340 kanjidde mu Luganda. Ngoyagala kufuna mukyalo nakunyonyole kubikwatagana ku semina eno ojja mufuna ku +1 647 929 0340 akunyonyole ebisingawo ku semina eno eyakalanke kuba kano ku kaguno mwezi tukagalewo tukole ebirala. Alright, kati kansubire nti video erikiriya njagala abantu basatu okumbulira nti sound erikiriya video erikiriya tugende mu maaso kubanze wano kati banzigyeko buli kimu sikiraba. Njagala abantu basatu muntegeze nti video eri loud and clear tugende mu maaso. Bagezaako nnyo okukwata mu wifi yange. Njala muntegeze video eri loud and clear. Hamza Cheyune clear. Nachanzi Pauline video eri clear. Alright, kati katusimbule video lwalero mwe namanya kyomulimpa katutandike n'ekigulano gikyalero njagala kiweereza wasanya Kalukira Peter Mayiga Salonga Mulengejja. Salonga Mulengejja kansubira nti oli bulungi munnange je waliko gy'otuusaako engalo yafutubbala ku Buganda Mengo munnange nno akalowoozo kalero nkakuwadde era okawulize bulungi gwe ne bafere banno abatudde Mengo kankakuweereze kajja kujja otuka bulungi nnyo. Omanyi bagamba nti mbulya gwoyita naye nkubuulire empisa ze abasajja abali Mengo bonna mukwekaza teri yabakwatira nsawo. Wasanya Kalukira Peter Mayiga otufuukidde akayinja mu ngatto olw'ensonga nti okulagana abasajja abafere nga muteekawo program ebitali mu mateeka nga mwagala nsimbi. Ennaku gye buvuddeo katonoko ekitongole ekiwooza ky'ensimbi kyavaayoko nekigaa kigenda tandika okuwooza ensimbi kwezi z'olosootoza mu Baganda Mengo n'ovaayo n'otandika okukaaba mbu ate revenue ensobedde etandise okuyingira emirimu gyange mukulu. Mu nsi zonna ezaakulaakulana kasita obanga osoloza ensimbi okuva mu bantu kitegeeza olina ziwera omusolo naye gwe baakwata ku jjute n'otandika okuwoloba kati n'akaloozo ka leero.
tukoya abantu abali emmenga batayagala kwogera ko abafere mu kaloozo ka leero mbuulira goyita naye kubuulira empisa ze okukutana abasajja ababbi era abafere kubanga babakolera ekintu kyengenda okunyonyola abantu gye bujjakaawo mu kaloozo ka leero kiwulirize bulungi nnyo njala kunyonyola bannayuganda ne bannabaganda mwena bali mu Buganda buli muntu adiringa ne mayiga ng'oli Mmengo manya nti Obuganda obuliddemu olukwe omusajja ono atambuza programs ez'ekifere okufunako ensimbi nga y'omuntu ennaku zino batambuza ekiboozibuozi kya siriimu nti gwe bali mu kulwanyisa bannyabo ne bassewo obufere muyinza okuloza nti obufere bagenda kufera buli kimu basobola okufereramu njala tegeeza wasanya kalo kya Lispita Mayiga leka okubuzaabuza bannayuganda siriimu kyekimu ku kirwadde ekitakyakolebwako na conference worldwide siriimu bwe bulwadde obutakyatta bantu kubanga bwafunira eddagala era ne ku TV z'ensinakirese tekyaleyogera ku siriimu mwolw'okuba mwamanyira okubba ensimbi nga muteekawo emiramu egy'ekifuula nnenge ne mutandika okubba bannayuganda naddala Abaganda nkiddamu endwadde kati ezisinga obukyamu mu nsi yonna kuliko endwadde gye bayita ey'omusujja gw'ensiri malaria kuliko ekirwadde kye bayita kansa endwadde esembayo obunene nnyo gye mulwanyisa mmwe kennyini nga temwagala nsi egibuukemu ejjanjabwe gye bayita awareness oba obutamanya nkiddamu endwadde ziri 3 kuliko malaria omusujja gw'ensiri kuliko kansa n'endwadde endala mmwe gye mulwanyisa ereme kubeerawo oba kugivaamu bantu kugivaamu gye bayita awareness obutamanya fe kyatuleta ku social media kuno okuzuukusa bannayuganda kubategeeza ensi bwetambula mmwe mubazza mu katooli okubanyiga baleme kumanya kati kyekirwadde kisinga naye siriimu takyali mawulire kuba temukolako na conference tebakyamwogerako mu nsiina kubanga already alina eddagala limuweeza era abantu babeera ne siriimu okuva mu myaka gyonna ne mu parliament okumanya bakimanyi nti siriimu takyali mawulire genda mu kantini za parliament kezibe toilet mulimu obupiira bugali empitawa kati goboddawo kubuzaabuza abantu nga bafera ssente mugenda kudduka kuba siriimu ekyo ekiboozi ky'obwozi kyammwe eky'obufere mukirekeraawo tukooye abasajja bafera bali Emmengo gyensonga lwaki olwanirawo okufa kubanga gweyagala ssente okole bizinensi zo kubanga omanyi nti Abaganda basinga obungi bebafu n'essebo njala kutegeeza ebirwadde biri 3 kuliko malaria kuliko kansa n'awareness oba kye bayita obutamanya kati mmwe bannayuganda mwali mbatadde mu butamanya nga nawe kenyini wali tomanyi kwe kutandika okubuzaabuza abantu mukulu mu kaloozo ka leero mulekerawo okufera abantu temukyalina kye mugamba bantu Mmengo mutuviire awo nvuddewo kati ngenze mu kiggulalo gikyaleero ekiggulalo gikyaleero njala kiweereza Bawa Joyce Bagabe Mmanga omukulu Mathias Mpuuga Nsamba olwaliro gwe nnyongeddeko erinnya kwe bayita Honorable Hooligan olwamwogeddeko erinnya baliyita Oweekitiibwa Hooligan Mathias Mpuuga Nsamba nkiddamu mayinza na dictionary y'amanya njala mumpandikira erinnya lino amanya gano mu comment section yawo olwaleero kumbadde muyita Mathias Mpuuga Nsamba mwongeddeko erinnya lino yewe ekitiibwa Hooligan Mathias Mpuuga Nsamba mukitegedde bulungi nnyo Oweekitiibwa Hooligan Mathias Mpuuga Nsamba nja kubannyonnyola erinnya Hooligan mulimanyi kati ye kennyini Hooligan bulijja kuba Hooligan kati ye kennyini Hooligan olwaliro mubatizza yewe ekitiibwa Hooligan Mathias Mpuuga Nsamba Bawa Joyce Bagabe Mmanga period bakiwedde awo tuvuddewo katugende mu kiggulalo ki nakyo nkiweereza ka gurupu ke konna mumpulidde bulungi nnyo era kankisumulule bulungi nnyo ensi ekiwulire mbatumeddeko mwenna abanyumirwa ekiggulalo gy'okwetoola ensi yonna kansula nti muli bulungi bulijjo mbanyumiza wano ne mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza gw'osuubira okuba nti ogenda mulumya ate wattu owunzika oyambye muyambe omuyambe otya mu kiggulalo gikyaleero botyo emyaka gibadde giweredde ddala nga gigenda okukoonoka 3.5 nga nzija mpalabana n'abasajja bano
abafutubadde mu kituyita parallel state. Aine simu eya buyonjo genda kugola Moses otekemo kigambo kye bayita parallel state. Parallel enyukuta zoino tekamu kigambo what is a parallel state. Parallel kibera PA RA double L E L state STATE. Bw'okiteekamu kigenda kunnyonnyola kyengenda okubanyonnyola olwale mukitegeere bulungi nnyo. Naye nga tukyali mu kigwalogi kyentandika obutandisi mumpulirize mumbeezeke ku matu gammwe. Mbadde ndeepukana n'abasajja bano okumala emyaka 3 bweddu ng'abantu baga Lumbuye alabeka munnange Lumbuye alina ebizibu bye n'abasajja nabaga asiina gwe mmanja ate siina mukozi gwe munnabyabufuzi nga bonna bamanyi nze mukama waabwe ng'abantu temumanyi. Munnange wandikola ekintu okulumya omuntu wepo n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye buyambe ekkiriza. Mu kiggwalo kya leero ngenda bawo ekifaananyi ekituufu mabaga nti ekifaananyi kyassa ensekere kyagissa kitya. Oyinza okuba nga olina omutumu gw'enviiri naye ebiseera ebisinga ensekere eyagala nnyo wano mu kiwala ate wano okwetibwonya muno ejje lume ku lusuzu. Kati mu kino ekifaananyi kyeyagala okufuna w'ogikwata n'ogirabeka kati na kino bwe kifaananyi bwe kityo. Kati mumpulirize mu kiggwalo kya leero. Oyinza okwekwekera emyaka mingi nnyo nga bwe nabagamba nti ebyomunju tebitottolwa byokola mu nzikiza wattu biviirayo mu musana ensi neyeerolera. Era ekyokulabirako ekyamangu kiri wakati w'omusajja n'omukazi w'abafumbo si bafumbo ekibalaga nti babadde n'enkolagana era nga balina ekyama kye batta kwe kuba nti mwakikolera mu nzikiza nga muli babiri naye ate ne wayitawo emyezi 2-3 omukazi n'alagaliza nti afunye olubuto era buli abatumiraga nti ekikolwa ekyo kyaliwo. Mumpulira bulungi nnyo. Kabeere musajja mufumbo n'omukazi omufumbo kabeere girlfriend na boyfriend oba omuntu yenna nga mufunyemu enkwatagana. Ekiraga enkwatagana yammwe obulungi zati zivaamu lwe lubuto mubeera abiri mu kisenga teri yabaga nti lujja kola livayo mu sseno lukola ki luvaayo. Kati ladies and gentlemen emyaka 3 n'ekitundu mbadde engulubana Mathasi mbadde engulubana w'ekitiibwa Kuligani Mathasi Mpuga Nsamba Bwa Joyce baagala emmanga ng'enserooza ndi mulalu naye munnange results zaavuddeyo lubuto ne luvaayo ensi nega musajja ali lubuto. Ekyo si ekikulu kyekiwa munnange lwali tulibusa ow'ekitiibwa Lup Ompia omukulu Joel Ssenyonyi nga munnange yeeteeka mu ddene agenda mu bulango bwaffe Emmengo okusinkana abakungu baayo omuli n'omufuto bbaza omukulu wasanya Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja okuba nga agula emijoozi egy'okuddukiramu ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Munnaye musajja mukulu Joel Ssenyonyi yagenze naawo bonna abakkiririza mu nkyukakyuka abatuufu abaddala nkiddamu yagenze naawo abatuufu abaddala bamukkiririzaamu. Bulijjo mbagamba nti omusajja wa NRM batulemeddeko nga mulooza nsaaga abafu olwavuddeyo bulungi bwe bati wayiseewo enfunda ennaku 2 ne mbagamba olunaku lw'enkya ow'ekitiibwa Kuligani Mathasi Mpuga Nsamba agenda kuwerekerako Naalongo Sologate Anita Amongi n'akabinja kaabwe bajja Emmengo beevumba akafubo ate munnange era teruliyawo nga terutuukiridde naye weewuunye eyeyita ow'enkyukakyuka teyajja nabali ab'enkyukakyuka yasitukidde mu kibiina kya NRM mwe yazze era buli bamwanjula buli kimu kibulimu n'akabinja kabe konna ke tumaze ebbanga nga nkoogerako nti ono munyampi n'oli munyampi nga beenaanise mu busuuti emitega nswera nga tebaswala beekazanga abasazi b'ebyayi ku kkubo. Omanyi abasajja abo bazibu nnyo naye kyatuukiridde bulungi nnyo ne bajjira mu suuti ennungi eya National Labourers Movement era nga mukyo National Labourers Movement ngere ekulembeddwamu n'ababbi n'abafere Naalongo Sologate Anita Amongi era ne beeyanjula bulungi nga ba NRM naye nga ab'oludda oluvuganya abatuufu bo baaliyo ennaku 2 emabega bano abakulu tebaaliyo mukitegedde bulungi nnyo. Kiki ekikulagira mu kiggwalo kino ekyalo kikulaga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyamba muyambe ekkiriza otya
de mapuga mpuga owekitiibwa Hooligan Mathias Mpuuga Asamba bwe bamujja mu yafeesi y'obwalopo yanyiiga n'atuggubana n'azimbagala nga ssekkoko emaamira n'agamba kati kambalagireko bwereere nadda mu NRM bulungi nnyo kumbe sitaani amusindiikiriza agende watufu gy'alina okugenda teyajja okwagala okulumya ekibiina kya National Platform n'okulumya abakulembeze ba National Platform n'abawagizi ate si yakulembedde aba NRM baleete Mmengo nga naye kennyini mwali n'akabinja kennyini batugende bonna banyampi kati okwagala okulumya yejjiddeyo ddala bulungi nnyo obwenyi neyeyanika bulungi nnyo nti bulijjo wa NRM era Hanga mwazirabye Simailo mwazirabye buli kimu akirabye naye ekikulu ekiri mu byonna mu kiggulalo gye kyaleero eryokanga neetonnya ne tulaba ensisira bwe zenkana emyoyo wandiyagala okukola ekintu okulumya omuntu n'owozika ng'oyambe muyambe ekkiriza bwe yagaana okujja mu opposition entufu nga Joel Sinyenyaze n'alowooza nti bw'anaakola kino agenda tulumya kumbe agenda kweyanika misana ng'enseeraba ekyokulabirako kyekiruwa ekivuunulwa omwami ono bwe bamaze okweyanika nga n'abatulege amaze obbaanika nti ba NRM batudde mu mitima baga nti tweyiye amanda mu mbugo tukoze tutya okujjawo ekintu kino de mapuuga owekitiibwa Hooligan Mathias Mpuuga kwe kutaayaya n'anoonya buli wamu wagenda okujja abantu abatonotono bajje enkeero lwaleero bateekewo ekintu ekyefaanaaganyiriza nti abantu b'e Mukungwe nabo mu constituency y'ono munne omulala Seggona mbu nabo bazze kugula t-shirt za misinde okubikkiriza kiri nabagamba nti omusazi w'ebyayi ku kkubo bw'omukanga ebiseera ebisinga tayinza kubikka byayi byabasaze kati bano bafuye okulaba nga babikka ku bye basaze obere nga bali bamaze tusalira ddala basimauso egganga walisalidde ebyayi beeyambudde kati ekyabaleese wano babadde babika ku kiri ekyeba exposing nze ntolodde nti ensi yategedde nti wa NRM mukyalina kyemubuuza kyembagambye nti wandikola ekintu okwagala okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kyekibadde ekiggulalo gikyaleero vidiyo egenda kutandika tutandikeddewa katutandikire wano buno obubaka bukulu nnyo era kambogere nga ndi mukkakkamu amanya gange nze Lumbuye Fred ekekemeko ali omusajja Munnayuganda ataliko wadde akawooza buno obubaka njala bugenda eri abazadde mwenna abasajja n'abaami bajjajja basenga bakojja abakuuma abaana wonna okwetoloola mu Buganda nziramu bakwira omulago gutakungula kubategeeza nti mmwe ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka naye nga temukimanyi nziramu baga nti waliwo enteekateeka namutaayika y'abamagulumeeyo nga bakozesa Yoseriti Bahabulwa atulinako obusungu obw'ettumbiizi okutukendeeza okusaanyaawo okuva ku muti omuto mpaka ku muti ogusembayo mu nkola eno bazze bateekawo emiteeko egy'okusibaga abaana baffe ne tujja nga tugirwanyisa gamba ng'okubagema ssennyiga 19 n'okubagema ebirwadde ebitakkirizibwa mu mateeka ne babikola nga bayita mu kitongole ekyobulamu ekikulira omukyala Ruth Achenge n'omukyala gubayita mukyala wali awera naye ali mu famire ya Museveni nga bateekamu teekawo okugema abaana naye njala bategeeza baganda bange okugema okugenda mu maaso mu Uganda kumenya amateeka kubaga nti bagema omusujja gw'enkaka gubayita yellow fever bakukikola mu mmenyi mu amateeka bali mu kuba baana butwa okusinzira ku sources zange bangambye bategeeze mwenna abazadde tokkiriza mwana wo kusibagibwa na mpiso oba na ddagala eryo kubanga mujjukira lwana basajja bano mu kiseera bwe baakubiranga okusibaga abantu mu Ssennyiga 19 basibaga abaana b'abantu n'abantu abasinga obungi baafa okutuusa lwe nakirwa nakyo n'enkikuba wansi n'ekimegga butyo kigenda mu maaso okugema abaana bammwe basindika emmotoka eza state eza Seemwayi n'eza Iso okugenda okuraidinga amasomero nga bakwata abaana bamwe nga babagema ku kifuba buno bakuba butwa bwennyini nkuge baagala kukendeeza nnamba ya Muganda kati gwe Omuganda naawe atali Muganda ng'osisira mu Buganda eno message yo gendo ojja omwana wo ku ssomero nga tebanatuuka ku ssomero okugema mwana wo nkiddamu gendo ojjeyo omwana wo nga tebannamugema
oba ali mu kisulo oba ali mudde okuzaala omwana oyo si kyangu abasajja mu spendinga sente mu kwana abakazi abasajja mmala amaanyi nga mwefulukuta okufunisa abakazi embuto mumala ensimbi okuza abaana abo bwe kiri ne kubakyala mwetika embuto ne mukuza abaana nga gavumenti bayambyeko omuntu aveeri atya n'atandika okwerijjira ku mwana wo atandika omusibaga ate bw'anaalwala tagenda kuyambako nga kyamukubyamu kubye butwa maama taata senga kojja muganda yakugamba tokkiriza mwana wo musibaga eno nteekateeka namutaayika lwakuba nti babafulumizaako mu maapu ng'eraga nti bagenda kugema eggwanga lyo n'ekigendera kyakugema abantu bali mu Buganda kendeeza ennamba y'abaana abaganda kiikyo mumula disitulikiti nnyingi ze baataddeko n'ettageti yaabwe ya Buganda kati gwali eyo ng'olina omwana wo mujje ku ssomero mujje mu kisulo ye lwaki tagemesa baana be lwaki tebagemesa baana baabwe kubanga bakime kye bakola kikyamu nkugambye muganda wange ali eyo tokkiriza mwana wo mugema kubanga babagema bikyamu babagema butwa kino nkijja mu sosi zange zirirayebu babagema butwa kati ebiddako gw'onoomanya kubaana basobodde okuba kuba nasomesa kyenjagala kye bayita awareness nkusomesa abantu beebereremu abaana basobodde okuba nga batambula kyalo ku kyalo gye basangidde ka video akagenze viral ke mwana byeko na wano kabazanyireko zino ze motoka eziwamba abaana baffe abankyukakyuka kati ze ziri mu kutambuza abasajja abatujju abeeyita abasawo abakuba abaana empiso ayo drone abantu abajigiddemu bambadde obutawu bwa orange number plate yeyo bambadde obutawu bwa orange bambadde obutawu bwa orange bajja bagamba abantu okwegemesa naye nze information gye baŋŋambye omusawo aŋŋambye n'aŋŋamba tokkiriza bantu kwegemesa aŋŋambye tokkiriza abantu kwegemesa bategetinze nnyo ghetto n'agamba bategetinze nnyo ghetto ku myaka 27 myaka 28 batta okuva ku mwana w'omwaka ogw'ogumu eddagala lye baleese nkiddamu eddagala lye baleese ddagala litta abaana abato litta abantu abakulu litta like somehow okiraba litta buli kimu okiraba litta buli kimu adda ntunuulidde ne mujjako kamera w'emmotoka avuga drone okiraba litta abaana abato eddagala lino temukkiriza kwegemesa bambadde obutawu bwa orange omusawo akiŋŋambye n'aŋŋamba nti tokkiriza abantu b'okwegemesa eddagala ery'okwegemesa litta n'aŋŋamba bw'oba oyagala okwegemesa jangu nguteeke buteesi mu sisitimu naye teweegemesa n'aŋŋamba jangu kuteeke buteesi mu sisitimu naye teweegemesa eddagala bbi akoddira mu luyimba talunyumisa bw'omanyi omwana bw'afunika wakuzibwa kikkakatako okukuza n'okuprotectinga omwana wo bw'obanga abakoowadda baleke bageme naye nze mbakubira omulati mukkiriza abaana bwe basibaga awo tuvuddewo ndowooza mu butongole akatambi kakatandike ow'omutima omunafu ndowooza ojja kuba onsonyiwamu kubanga vidiyo egenda kubeera ku sipiidi ya yiriiri okusookera ddala kansoke empisawo nakano kansoke empisawo security alert bbiri zino tugende mu maaso esooka egenda mukulembeza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizaako muganda ekansobinti oli bulungi mfunye information akawungeezi ka leero nti Yoseriti Bahabulwa Muhoozi Kanyarugaba James Birungi n'ebitongole ebyokwerinda bazzemu enteekateeka empya ey'okwagala okukolesa ensi eno ewoomera buli omu kino bagenda kikola batya ebyobutwa bibireka bikyabasobedde ne information tebakyagifuna bulungi kirako ina abantu bwejjaka batakyasobola kutuusa information wa Yoseri bagenda kukozesa okusinziira mu kitabo kye bansomedde bagenda kukozesa system gye bakozesaamu aliko nguli w'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika gwe bayita Kennedy gwe bajja mu ngeri y'okumugemera mu kibangirizi nga bagenda kukozesa abasajja abagwira naye emmundu zigenda kubeera za wano bagenda kuba kutambulirako so bansabye nkutegeeze ku lw'eggwanga n'obwagazi kubanga bana basajja bo myaka gye baweddeko
bwoba otambula emmotoka yaffe eri etayitamu byokola era okendeeze ne kukufulumya omutwe oba omubiri gwonna ng'owuwira ku bantu. Bansabye nkugambye kuba olwedde abasajja bagenda okukikola we bali bakulondoola era ne program bazimanya woogenda okutambulira. Kale omukulembeze njagadde okutegeeza nti abasajja baleese mwe bali already bakutambulirako okumanya position ki banaakusanga banaakufunira naye ndowooza kyandibadde ekikulu n'otambula emmotoka yaffe era etayitamu byokoola ate n'okufulumya omutwe w'omubiri waggulu kukendeeze oba si kyekyo osobola okuddamu n'oyambala bulletproof yaffe eri n'obanga ekubeerako naye ekikulu bano abasajja abagemera wala batera nnyo okukozesa ensingo oba omutwe eno mu kifuba ayinza okumanya oyinza okuba nga weeganze bakozesa nnyo ensingo wano oba bakozesa nnyo omutwe oba okukozesa sigida pointi ziba ssatu batakubya no mu sigida batera kuba wano oba batera either kuba wano oba kuba wano oba kuba wano pointi ziba ssatu wano ebiseera ebisinga bamanyi nti ote kubanga olumu oyambadde kati pointi ziba ssatu eno wano mu nsingo oba okuba direct wano mu scalp oba wano mu sigida ne bakuba ne bakuyiwa obwobwo. So omukulembeze njagadde okutegeeza nti enteekateeka zaawedde kirimu yo Sereke nnyini James Birungi ne SFC Muhoozi Kanyaruganda naye mwakiri baki authorized kubanga bakimeti bali set ne kukikigenda kuddako mu Uganda. Alright, ekyo njagadde okitegeere. Kati muno baka njala bugende eri mwenna abajaasi ba Uganda Post Defense Forces buli barracks gye muli wabuli didachi gye muli. Njala bategeeza nti okusinzira ku sources zenina gwe tuyita domuyita nti CDF omupya Daily Drinking General ono ayina enteekateeka egenda okutta abasirikale abamadala g'enjawulo abawerera 165. List y'abasajja bagenda okutta bali 165 okwetolola barracks zonna. Kinakikola olw'ensonga ati agenda alambula buli barracks. Ne buli barracks gyatuukamu ntegeezeddwako nti badisarming abasirikale 2 days before nga tannajja. Kyetuyita okudisarming omusirikale kwe kumuggyako ebyokulwanyisa byonna n'asigala nga talina kyalina. Emundu eziteekebwa mu amare ne zibeerayo nga n'alina ekisumuluzo atambuddemu nga teri musirikale alina kyakulwanyisa kyonna. Agenda okujja ng'olwedde baba disarminze dda kubanga ajjako amajja afumaze ofuna information olwo noono tebamwagala. Era kati ekyo bategeezezza nti alina mission yakutta abasirikale 165 already nga yabatandiseeko dda nga yakattako 2. Kasooke bategeeze omukulu ono yafudde Brigadier General Stephen Kiggundu teyafudde bufinti yagudde mu kinaabiro no. Brigadier Stephen Kiggundu abadde amyuka ejje eribongera ennyonyi mu bbanga bali Air Force. Abadde mu magye ga Uganda emyaka 47 ng'asaavinga era y'omu ku basenior army officers abadde bawakanya enkola ya DDG n'engeri gye badde bamukuzaamu. Ono abadde era awakanya n'ensasula y'emisala gy'abasirikale okwetoola eggwanga lyonna nga Muhoozi amulumiza okuba nti abba ensimbi n'azikolamu ebibye. So omukulu ono basse motto olw'ensonga nti famire ye abadde tabeera nayo no nkiddamu. Brigadier General Stephen Kiggundu atabera na famire ye no. Era kyova olaba nti UPDF yasoose nekola statement esooka bagenze okulaba nga statement egenda baswaza ne bakyusa statement what bagambye. It is with deep sadness and heavy hearts that the Uganda Post Defense Forces inform the public the untimely dismissed of Brigadier General Stephen Kiggundu, Deputy Commander of UPDF Air Force, which occurred in the evening of today, the 31st of March 2024, at his residence in Entebbe. Jabade tabera na muntu yenna. Bagenze okulaba nga tikimaaki ng'olw'ensonga omwami ono baatuze mutuge diddigi ya mutuze era nga kigambwa nti emikolo gyonna yagimukoleddeko mu bitundu by'ekkolo okusamiti gyi waggulu gy'atera okutugira abantu be eno baleeseyo muleete. Bagenze okulaba nga kigenda balya kye baakoze okimanyi kwe kugamba nti ate omukulu amasannyalaze gaamukubidde mu kinaabiro ng'anaaba. Nkiddamu kwe kukyusa statement later ne bagamba nti omukulu amasannyalaze gaamukubidde mu kinaabiro ng'anaaba. Ekyo kikyamu tebaamukubise amasannyalaze sige gaamukubye. Gayi yafudde baamusebusi ng'amaze okukola ki
bamaze okumu executinga e mission diddigi kenyini yajibaddemu oyo namujjawo namuwona mutegedde bulungi nnyo aba UPDF mwenna kati the same onaku 2 days back era nakasongola Cantonment Barracks omukulu Muhoozi Kanyirugaba yasseeyo Lieutenant Max Sekitoleko ono abadde legal officer naye bagala jijjako mugiwulire ennyumba nkiddamu era ennaku 2 mabega Muhoozi Kanyirugaba ennakasongola mu Cantonment Barracks yasseeyo Max Sekitoleko musajja muganda ng'ono abadde legal officer wa UPDF ono yamusatya bamusetinze abantu ba bulijjo ng'afuluma mu barracks ne bamukolako mob mu yadde alina omutuuze gwanyaze which is not true ono yadde amusetinze so abasirikale mu UPDF bagenda kufa enfeero 1 abamu bagenda kufa mob abalala bagenda kufa butwa abagenda kufa blood clot abalala bagenda kufa cardiac arrest n'abalala bagenda kunyigibwa basalire emisango gya treason olw'obutalina talina bugumiikiriza babase ku firing squad zengeri gye bagenda okufaamu kati mu bbanga lya wiiki emu yakattiramu abantu 2 n'abalala mutajja kutegeera kati system gye bagenda okukola abamu tebagenda babikanga bagenda bayisange eyo baziike nga temutegedde so yo ye diddigi omupya kubayita CDF gy'emirimu gyakola so ono Brigadier General Kigundu teyafudde mu fino basole bayita statement yagudde mu kinaabiro bagenze okulanga egenda boss baga nti masanyaze gamukubye gwese omukulu Felix Kulaija wera kungamba nti Brigadier General Mulamba ennyumba gyabaddemu emyaka olunabiddemu olunaku lwajjo tiyanabiddemu olunaku lwajjo so mwasemutte as simple as that katika tugende wano wenjagala video etandikire bulungi nnyo video egenda tutandike etya njagala etandike ekisookera ddala nja tutwala omukisa guno omanyi akola obulungi asiimwa Yoseriti Bahabulwa njagala kwebaza n'ekitongole kya Uganda Revenue Authority emisolo gye mwatadde ku bintu ebikozesebwa bya bulijjo mwataddeko bitono njagala muntereyo emisolo emirala in fact I'm not going to complain no please find other way of adding more taxes on other commodities please munyambe mbegayiridde Tibahabulwa Uganda Revenue Authority please munyambe engeri gye munoonyamu ssente Nibe kiba kitegeera nti oxygen mu Uganda buli muntu asobola musasulira omusolo ngo muteekeko oxygen ku musolo. Bino mwataddeko simanyi seminti, simanyi mafuta bitu no ebito bimala buli kimu kiteekeko omusolo. Please munyambe for the first time okannebaza Tibahabulwa. Thank you very much. Njagala buli kimu kiteekeko omusolo ne ba oxygen nga gutusa mu mpengo muteekeko ka oxygen meter ngo bakalinga kana akayaka. Please tuyambo kitukolere. Yeah. Ekyo tuyambo kito for the first time kankwebaze kwebali nnyo bali Uganda Revenue Authority Tibahabulwa mwebali nnyo era ne mu parliament abantu kutemogezaako okukola kye tuyita discussion of objection of those new taxes. No please support them baziteeko n'emira bulungi nnyo mbega ibi temu discussing increment yo noba ku musolo gono gubataddeko please muongereko mbega iridde muongereko Kabere sabuni muteku mitwalo 10 no problem. Kasakete ko mwenye bakagera ku mutwalo no problem. Enyama gende mu mutwalo 2 no problem. Please munyambe. Njagala mu kinkolera bulungi nnyo. Amaduka oba ne VAT mwongera kati abere ku 30% no problem. Buli kimu tuyambe bambe mutuyambe. Container wabede sasula milioni 3.5 egere ku mituko egende ku bukadde 3.5 mutuyambe bulungi nnyo. Babujja ku mutukozo bulungi bwenkande dawo. Bambi. I'm very happy for that. For the first time, kankwebaze webali nnyo webali ddala. Jonna giteekeko nga bw'ogyagala. Ja. Awo tuvuddewo nalo tuvuddewo bulungi nnyo. Alright. Kati tugenzeewa. Tusookere wa mpuuga de mapuuga. Okay, koko mwagala.
Bwetusokera Mpuuga de Mapuuga okusokera ddala anjala kusooka okwebaza nnyo mukulu Kato Waiswa. Mukulu Kato Waiswa omulongo wa muganda ffe Waiswa Mufumbira njala okubaza nnyo ng'omusajja omuyigirize webale kubeera musajja mukkakkamu ensonga n'ozikwata bulungi nnyo zino enkwezenge ne n'oziswaza. Abalabeka video kano kagenze viral. Mpuuga de Mapuuga yakozesezza abasajja be okuva e Masaka bengedde okubaako information aye nabo mbalabule. Mukulu Ibra Sekituleko ne group yo never ever again okuddamu okumanyira omuntu yenna wa national platform. Kubanga with the moment kasokola mistake fetu profiling a family yo. Profile ya family namba nagifunye ddange era gi exposing on social media lokutusibule video bulungi. Abasajja bano bwe bamaze okweyambula nti kati ba NRM ne bataddewo ekikolokolo kibadde Mmengo olwaliro gye basangidde muganda Waiswa Mufumbira ne baagala omutuusaako ne baagala omukuba olwaliro ne badde video. Because the Bugatti, they care how woman move. They care how woman move. Fuga movie. Fuga movie na Uganda. Ono kato. Mumu sumwida we ono siye Waiswa. Ono kato wawa. Ono kato amanyage kabisa. Ono muzina tulimba keko. They care how woman move. Ono kato. Kato bayani tebaba kwa kana. Kati omukulu we gumulabadde yeekalakaasa ennyo gwe bayita Ibrahimu Muteesaasira mukulu oyo abeera Masaka eyo gyabadde yeekaalisiza ng'ayagala okutuusa obulabe ku muganda wa kaki muganda wa Waiswa mbw'avuma naye njala bagamba nti amazima galuma bano bonna ekibatawaanya mazima okuva lwe baaga omusajja oyo nti ssente wazifuna mu bukyamu tayogeranga ku nsimbi yatuuka ogenda ku mutimbagano ge n'ayogera ennimi zonna omuli olukukusabbiini olucapadoola olunyarwanda oluchina olufalansa n'oluzungu n'ateekamu n'oluddica naye olulimi lwagala bamuzaalamu oluganda teyawandika deposit ya sentence B kitegeeza nti ekituufu akimanyi bamugamba yogera ensimbi obukatazogerako addamu okutandika kwogera bwe bitakwatagana ng'empale za Museveni. Kati mukulu Ibra Muteesaasira tokiddangamu okuddamu okukwata ku muntu yenna ayogedde amazima kubanga gwe toli wa mazima. Njala gategeeza meeya w'e Masaka omukyala Namayanja ngenda kusaba omwami olwo baŋŋambye nti gwe mwakwasa ttenda y'ebikuyola kasasiro mu kibuga Masaka ttenda eyo mutende eyo mukulu Mpuuga mukulu w'ekitiibwa Wuligani Mathaasi Mpuuga Nsamba yeyisaamu ttenda eyo era abantu b'e Masaka badde bandipootingira dda nti obufeero buli mu kuyola ebisaaniiko bambulira dda omuvubuka naye nga nkyamunoonyaako information naye kati mutegedde Mpuuga gwe yafunira ttenda ey'okuyola kasasiro mu Masaka ye nannyini ttenda eyo. Kati olw'okuba nti omwami ono Mpuuga nyamufunira ttenda ate nga state agent state operative alina obuyinza obukuba n'obulondoola n'okuwamba abantu yabadde amanyi nti fe tugenda muviirako awo. Mukulu gyebaleko kansubire nti oli bulungi. Abeebwala bagamba ki gy'osinzira okutulugunya abantu kati tokiddangamu n'omulundi n'ogumu kuba ffe tukola profile. Kitaawo omugenzi Hussein Kataabo teyamanya kyeyazaala. Kitaawo omugenzi Hussein Kataabo teyamanya kyeyazaala naye kyeyazaala kigenda muleetera obuzibu. Ono si ye nnyoko, oyo si ye nnyoko, oyo ye nnyoko.
Oyo siye mwannyoko. Tugenda mpola. Oyo siye muwalawo. Oyo siye muwalawo. Tugenda mpola. Oyo siye mwannyoko Luyiga Shanita. Oyo siye mwannyoko Luyiga Shanita. Si oyo. Genda mpola. Genda mpola. Munna genda mpola. Oyo siye mwannyoko Luyiga Shanita. Genda mpola. Nja kuwa information wano ojja kutya. Eno siye family mukulu. Eyo siye family mukulu. Oyo siye family yo. Genda mpola. Manyi mujja ne mukola ebintu nga temumanyi abantu basobola bategeera. Neffe twabagamba omutuukira okujjo ffe tujja bategeera bulungi. Oyo siye mwannyoko. Si oyo. Ogezanga n'okuba ku muntu yino w'enkyukakyuka. Si oyo. Anti olaba akabana akajjudde si oyo. Mwambala amakanzu moze tujja bafuna kuva ku empaka ku zeeti. Tujja bafuna. Kati omanyi mmwe tetwagala bakwasa kyejo. Gukola bukozi fujjo ku muntu. Okole fujjo lyo ojja kutegeera nti abantu bakola ki? Abantu balina information ayi tusobola ogifulumya. Muganda wange jebaleko. Kakati nze ndi mutuuze wa Munyendo mu constituency ya Nyendo Mukungwe twaliwo omubaka Honorable Mathias Mpuga Nsamba. Ndabye obutambi n'ebifaananyi obufulumye obulimu abavubuka bemmanyi obulungi abatuuze ab'omu kibuga Masaka nga batiisatiisa Kato muganda w'omumyuka w'omwogezi waffe Alex Waiswa Mufumbiro. Abavubuka abo bakulembeddwa omuvubuka oyo omuwanvu abadde mu kkooti eya bbulu bamuyita Ibula Muteesaasira. Ibula Muteesaasira mutegesi wa bivvulu era mutuuze ku kyalo kijja bwemi wano e Masaka. Ibula oyo y'omu yali mu ttenda ey'akasasiro mu kibuga Masaka nga ttenda eyo yagifuna ng'ayita mu Honorable Mpuuga. Ajonnyesezza bannamasaka mu ttenda eyo gye yakwata era abasuubuzi bonna mu kibuga Masaka bamwekokkola. Omuntu y'omu kyakoze ku kyalo kijja bwemi mu baka abasajja nkoko baana. Akaze kafiira ku mugumba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze nono mu kujja ebiwojjolo by'abasajja babakazi abafumba ku kyalo tali yamukwatira nsawo era ng'eyamufunira ttenda Mathias Mpuga Nsamba uligani tugenze mu maaso wulira. Era abasuubuzi bonna mu kibuga Masaka bamwekokkola. Omuntu y'omu kyakoze ku kyalo kijja bwemi mu baka abasajja nkoko baana. Nakati wenjogerera alina omukazi w'abandi gwe yakabba ekijja bwemi era balikabwanango n'omusajja gwe yamubbako. Ekigulupu ekyo kyonna nga bw'okirabye beezira kuwulira nti omuntu ayogedde ku Mpuuga bakulumbagana. Nange kennyini bankubira amasimu nga nyina akatambi ke nakola ne nkassa ku TikTok ne bankubira amasimu nga bantiisatiisa obutaddamu kwogera ku Mpuuga. Era oyo Ibula yennyini ye yankubira essimu nga ntiisatiisa. Kati ekyo ekigulupu kyonna nga bw'okiraba bwe bamanya nti oyogedde ku Mpuuga ndabyemu n'omukyala aseekakasa linnya lye nja linoonyereza naye ye kansala. Bonna ekigulupu ekyo bazibu nnyo nga bw'okiwulira. Kano njagaddeko nkagamberwako kuba kayinzako okundeetera emiwunyo. Oyo omuvubuka y'omu ku bantu abaagenda eggulu ne basinkana Genosali Musale nga bali ne Abitex era y'omu ku baafuna ssente
ez'abategesi b'ebivvulu abaafiirizibwa olwa COVID. Era ebbanga lyonna abadde ng'agenda eggulu n'asisinkana Genosale. Kati abaagala essimu z'abakulu kuno okuli simanyi Seppirio simanyi Mukasa neyono Ibra Mukasa Muteesa Asira zizino wano wammanga soko wandike ya Ibra Mukasa. Eya Ibra Mukasa oba Ibra Muteesa Asira eri 075 mukage mirundi 3 eyo ye namba esooka eya Ibra Muteesa Asira giwandike wandika omangu eya Ibra Mukasa Ibra Muteesa Asira 0756 666 3454 giwandikaawo njagala mugiwandikaawo mangu tugende obudde tulina butono okwe onagimaze kabza agimaze yiyo eya Muteesa Asira oya Muteesa Asira Ibra mumukubire essimu mpaka bulana ulira nga atulya n'ebigere oyo kati tugenze ku XP oli kali akala kabadde akampi akajjeko enkofiira akampi akalinga kufulegula kabuyonjo simese Seppirio Mukasa eri 0758 929941 eno yakano akampi akalinga kufulu ka Seppirio na Sime Mukasa eri 0758 929941 juandika utugende obudde tulina butono tujuandike mujuandikaawo aha esembe ya Seppirio Sime ba Seppirio bano Seppirio manyi mulimbera Sembusi Seppirio mulimbera Sembusi kana akampi akalinga kufulu akabuyonjo kati akakajjeko enkofiira eyo ye namba yako 0758 929941 kati mubavubuka mmwe kansoke mbagambe gwe ne mukama mmwe mpuuga bemba mwetaaga lutalo tusobola okubaletera ku lujjulwa mmwe naye si yenkola president waffe yatutendekamu yatugamba ensonga ezitalina amakulu tuziwa makulu naye bomba oyagala olutalo nga balulangiridde ffe tutukola ntalo nga tebalulangiridde muyinza n'okudduka mu maka gammwe ekyo nkibabuulidde bemba mwagala lutalo nga mwagala duleta ku ground mu maka gammwe eno mwadde muzize Kampala nene ye mwamu tusobola dulete mu constituency ne Masaka wennyini kyengendo bagamba era ndowooza mulaba omwami ono abantu badiringa nabo mubalaba bebo bebadiringa nabo ne bwolaba amagulu oyinza tegamutuusa mu Desemba lengera agamba nti agenda okuba abantu amagulu tegamutuusa na mu Desemba lengera amagulu oba kategano gatunudde kino kitunudde oba kano okugulu kutunudde yagamba agenda kuba abantu magulu tegamutuusa na mwaka gujja naye ayina akamotoka mulinga entomo ya Kasasiro mukulu Masaka ali abasawo bantu batobagana bakuwa kumpekeza diwamingi ne basooka bakudiwaminga bwe bakuwa tenda za Kasasiro ze Masaka Kasasiro wali amulya story mpuga bwe yakuwa tenda za Kasasiro we Masaka Kasasiro wali amulya story kubanga olubuto lukulinga entomo ya Kasasiro yennyini gwoyola daba akabuto ozaaladde mukulu Nsangi Ibura Muteesa Asira Nsangi ozaaladde oba gwe wali Nsangi nga tetumanyi bulijjo tunoonya Nsangi mu katabo k'engero nga tetumanya ani yali Nsangi amagulu gakulinga emitego gy'enkwale ate omusajja ennaku zino mungi nnyo enkwale tezikyala gundi mwe awo katuve wamma tugende kubanga gwe sina budde bwo kati mu kano ka video mugenda kulaba bakazi awo bennyini kuba video nze sina kyennancamula bulungi nnyo kano ka video mwe muli abakazi bano abadde beekyanga abakazi abo bebadde bageza kuba owaswa bano abo balaba oyo n'ono kati kugina emyaka ono namukadde mbw akuba omuntu olunyi kati beebo nno munnange ate bagezaako okukola effujjo ebifaananyi ebisinga obungi mwabirete tulina budde bwe tugenda bateekako katugende mu maaso kati bulijjo waliwo ekintu kyembagamba kyenjagala mutegeere nabagambye mukiwandiike nga tutambula nabagambye mugende mugola Moses nga mukoze essimu zammwe ezabuyonjo waliwo ekigambo kye bayita parallel state kiri
R-A-L-L-E-R, state, S-T-A-T-E. Okisome bulungi ojja kitegeera. Bw'ona okitegeera wano wengenda okunnyonnyolera otegeere bulungi nnyo. Abasinga obwennyina bagambye nti mpuuga yawedde dda n'akabinja ke. The only obstacle we have in Uganda is called Wasanya Kalori Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja afutubadde Mengo. Nemwe temwamanya. Reason being obutamanya si musango ne temwamanya. Salonga Mulengejja Yoseri yamuyambako n'amukolera kye tuyita parallel state. Ayina ensi ye gy'afuga. Mu kino they agreed tontambalanga nange sikutambaala. Yensonga lwaki nti ono ali mu Buganda n'akabinja k'abanna abafere nga teri MP ali mu Buganda ayogera ku nsonga zikwatagana ku bantu ba Buganda. They agreed mu parallel state Museveni ye kabbe kate kawambe kati mu creatinga parallel state yeno Museveni gye yakuliyetingira Mayiga. Mayiga yamugamba nti na obstacle emu ya moteri. Museveni ayambako Mayiga ne bakwata Ssaabasajja Kabaka ne bamuteeka under house arrest. Bali baagala na mujjawo. Nobody knew apart from me. Ekyo bayita parallel state. Ono baamukwasa ofuga ekitundu kye n'abakiri bonna nga abakontrolinga. Kye bayita parallel state. Nga basobola okukola emivuyo nga teboogedde ku kintu kyonna kya Museveni kyakolako. Museveni ga mwe mukole mwagala okukola as long as temwogera ku parliament yange, temwogera ku buli bwanguzi, temwogera ku kibbattaka, temwogera ku ssente zibbibwa, temwogera ku kikyonna. Nga bo Museveni akola ebibye n'abali mu Mengo mu Buganda bakola ebyabwe nga teryayogera. Mwena mbadde temukirabangako nga temumukimanyi. So we are under or we are ruled under a divided nation or state. Ngendo emengo waliwo gobatekangawo bamutekawo kati ng'alinganga tumuyite tutya governor mu parallel state gye baakuliyetinga. Kati the owner of the state ya Buganda yali Kabaka ne bamujja muteka under house arrest ne bako seizing. Kabaka was seized. Mayiga n'atekinga control. Ekyumbadde temukimanyi kyobala ngati bado tuba tumazeewo n'ompuuga katulina kuddako Mayiga okusevinga Kabaka okusevinga Uganda n'Obuganda. Kyova olaba okuva Katikkiro yasembayo okufuga ddali muliko lwavaawo ne bakuliyetinga parallel state. Mengo anda Mayiga mukole bimwagala mubba amataka musaanye buli kimu nga naffe eno tubba ensimbi z'omuwumusolo tuwamba tutta teri kwogerako. Kati ye Mayiga omulimu gw'omukulu baguyita deception. Genda mugola Moses otekemu ekigambo kye bayita deception. Kwe kuguza ekintu ng'olowooza kituufu nga si kituufu ng'akusiigira ekifaananyi. Kabaka webuli era Ssaabasajja Kabaka alamula tudduka emisinde naye nga Kabaka kati niye yanyiiga atandise okuva mu events zimu takyagala zijjamu okulaga public nti waliwo ekiriwo ekitambula. Gwe genda mu Gola Moses ekimu kye bayita parallel state ojja kakasa. Ensonga yino wano mwenna mwalabye video ezadde zitambula ku social media naye mulina kye mutaawulidde. Mulina kye mutaawulidde kyenjagala muwulire mu kavidiyo kano kengenda okuzannya. Nga n'abatulega amaze okujja Mengo mulina kye mutaawulidde. Kamala obbazanyira kye mutaawulidde. Mu kavidiyo kengenda okuzannya ku bintu bibiri kuliko kye baayogedde. Either badde balumba Kyagulanyi oba badde bajerega Ssaabasajja Kabaka. Ku bintu bibiri. Kubanga microphone y'omu ne yakuteeka video kano teyapiikinze sound bulungi. Nene ekintu kye njagala muwulire wakati awo. Bano abasatu bwe baasekedde. Kubanga tosobola kumanya yogera ku kigambo Kabaka n'oseka amagye mulukufu. That means either babadde balina ekigambo kye boogera nga kijerega Ssaabasajja Kabaka nti we took over the kingdom kati we neeyita Kabaka ali luddawa, oba babadde bajerega Kyagulanyi nga baga nti oba oleeyita omubanda wa Kabaka ne kibasesa
Kyembagambye we are under parallel state. Mwete mwala ebintu bino byonna. Nyinzi nabadde mbyetegereza. Kandawo bakeekano. Eno kali kadde kaddakiika ntono nnyo njagala kabalaga wano. Kuba basinga obungi temwakategedde. Okay, kaakano. Njagala mukawulirize bulungi kamale volume. Mugenda kulyamu ekigambo kibayogedde Kabaka ne batumbuka ne baseka. Obakeekano. No, sikeekano. Okay, njagala. Okay, kaakano. Njagala buli omugula essimu yongeze essimu yo. Ono munnamawulire teyapekinze kigambo teyabimaze bibadde boogera n'ekyabaleetedde okutumbuka naye nga kirimu erinnya Kabaka kaakano. Lindako. N'akantu kennonya kenjagala muwulirize bulungi nnyo. Pozzi nga saaka na downloadinze wano. Kenjagala muwulire. Wait a minute. Mulinde katono. Njagala kenjagala kisinda kafuna kenna downloadinze wano. Those akanza nye kano kayinza okuba kali mu kano oba. I'm not sure nze nakatadde mu gundi ndala. Let me see bakeko. Mupepo dakiika emu. Mulinde katono nnyo. 1 minute. Aha. All right, kakanti. Njagala muwulirize bulungi nnyo wantu wano. Oyo nga zze. Wulira bulungi nnyo. Wulira awo. Akenjagala kokka mukateeko ka attention. Awo webagatidde emitwe. Abasinga obungi mwalaba video zino naye temwasobodde kopi. Omwana bagamba nti nze ndi wandali bwe ntunda ku lutindo ndulamu leni zinnya kati leni ensemba yeno nze gye mpita kuba lwe lutindo lutuufu kati abasinga obungi mwalaba video zino naye temwapekinze mu kantu ako. Baagasse emitwe abantu basatu okuli Mpuuga, Mayiga ne Tayebwa. Statement baagiyisizza ono ow'amawulire teyapekinze ne mwabaddemu ekigambo Kabaka. Nenga mulimu oba either badde bajerega Kyagulanyi oba okujerega Kabaka yennyini kubanga bano olange engeri gye badde basanyusemu nga kinga nti we've already took over the kingdom. Nenga either badde bagamubanda wa Kabaka nga bamujerega nga bajerega Kyagulanyi oba okujerega Kabaka yennyini indirect ne kibaddeeta okutumbuka okuseka. So kyembagende mwegendereze nnyo nga muwatchinga video zino kuba abantu bano ebintu bakola babimanyi bulungi nnyo. Awo ndoza mutegedde bulungi nnyo. Akala ke mutategedde bulungi kankabanyonyolako mu kategeere tuleke tusimbula tugende mu kitabo kuba information tulina nyingi nnyo. Omukyalo ono bwe yabadde ng'ayogera jjo yagambye we shall continue supporting Buganda because we are NRM. We don't care how much we spend, we don't care who's going to edit to fire agenda okubala agenda kukola ki. For us we are here to support. Naye kamalo kabazanyira mbawe
ebyange. Uli abuyayogedde. And for us, we are going to support unconditionally. Those who want to talk can go and talk. Those who want to audit whatever we give out, that is their business. We are going to support you unconditionally for the good of this government, Uganda, of our party, for the good. Video bagezaako nnyo gikwatamu kankaddemu kawulire. And for us, we are going to support unconditionally. Those who want to talk can go and talk. Those who want to audit whatever we give out, that is their business. We are going to support you unconditionally for the good of this government, Uganda. And you know, for us, we all know, we all have where we come from. We come from NRM, I come from NRM, we come from NRM, and whatever we do for the good of our party, for the good. Omukyala kubayita Anita Amongi, Speaker of Parliament, ng'ayogera kubanga bamulese bonna ba NRM. Kati kanga teko nakana akamu 7 kenyini ng'ayogera ebigambo bino. Hulira. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. But right. So, wano wenyingiriramu okubanyonyera mu kitegere kintu tekisokera ddala. Buganda yagibwako okusoloza emisolo. Kitegeeza teyingiza nsimbi. Buganda yagibwako okweyingiza mu kulonda abakulembeze n'okwenyigira mu byobufuzi. Buganda yagibwako n'ebintu byayo. Kati eno yendowooza yange ku nsonga ekisokera ddala. Mukulu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja Wasaanya n'abakutembeeta mu parallel state Museveni gye yakucreating. I'm here to inform you. Buganda ye yasooka Uganda okubeerawo, era Buganda erina buli kimu ekyetaagiso gifuula ensi. Nagamba buli abantu gy'ojja ensimbi wagaane, tubulira abantu gy'ojja ensimbi kubanga abakolera parallel state eyo gy'ofugiramu. Njagala owulize statement eno bulungi kisookera ddala. Buganda tewagirangako gavumenti ya wakati bukyanga Uganda efuna independence. I'm repeating this statement. Buganda, obwakabaka bwa Buganda tebuwagirangako gavumenti ya wakati Queen gye yateekawo. No. Eva Buganda ebadde ku opposition nga epozinga ebikolwa ebya gavumenti zibaafuutika mu Buganda. Reason being, Buganda lyali ggwanga eryetongo ne balitwalako bwetwaze bwayo. Ekisookera ddala buli kintu kyonna ekya administration oba ekyobufuzi bwe kivaamu ensimbi mu Kampala mu Buganda government offices ezitutte byonna bintu bya Buganda yabisaba bagibima. Kitegeeza Buganda erina okudimandinga ebbanga libadde dimandingira nga terina government erina okuopposinga. So gobogamba nti government ya Buganda egenda kola hand in hand ne government ya Museveni ya NRM, that means Buganda butundayo ddabuwa mu NRM. Yeri parallel state jembagambye. Kubanga Buganda ever kuva lutafuna independence tebanga komna mukwano na government ya wakati kubanga bajijjako ebyayo. Gwosobola okunga nti omuntu yakujjako ebintu byosobola okukolagana naye. Omuntu yakunyagako ebintu byosobola okukolagana naye tosobola kukolagana naye nokubeera nga omwopozinga akuwa ebintu bye. So this message go direct to Madam Anita Amongi. Madam Speaker, thank you very much for your kind words which you uttered when you visited Blankenberg. But I'm here to inform you. Buganda was there before you, and it will after you. You came bragging around that you will work in hand and supporting Buganda. Buganda doesn't need support.
Buganda owns billions of money from the central government. I'm repeating this statement. Buganda owns government billions of money because 99% of the properties which are used by the central government belongs to Uganda Kingdom, including where the parliament is right now, including the two state houses, the Entebbe and NAKACWA, the big universities, all courts of justice, big schools in Kampala. What does your government have? What does your government have in the hand? What do you have? Nothing you have. So, Buganda doesn't need your support. Michitegede. Nkuddamu kutegeeze mu Luganda. Buganda teyagala buyambi bwammwe. Buganda yeetongodde lyali ggwanga. Buganda egenda kubeerawo. Wagisangawo egenda kubeerawo nga naawe ovuddewo. Buganda erina buli kimu ekigyetaagisa kubanga gavumenti yammwe weetudde bonna ebintu byayo. Ettaka parliament kwetudde lya Buganda. State House zombi NAKACWA n'Entebbe ettaka lya Buganda. Amalwaliro gonna amakulu gatudde mu Uganda ettaka lya Buganda. Amakomera, poliisi, katugambe n'amakooti gonna ettaka lya Buganda na buli kimu kyonna kya Buganda. Gavumenti yammwe erina terina kyerina kitegeeza nti gavumenti ya Buganda terina kyebeetaaza, yeetaaga bintu byayo. Mwamanya nti singa munaagiwa powers z'okusoloza omusolo kitegeeza mugenda kuba temulina kye mujja kubanga Buganda is a source of revenue. Contributing 70% ku revenue. Kati olw'okuba oli corrupt official, you are dealing with the corrupt officials in Mengo. Because birds of the same feather flocks together. That's why you came bragging around as if you are talking to young kids. Tuli bantu bakulu tutegeera. Tulina okwogera airport y'Entebbe ya Buganda, ettaka kwetudde ya Buganda. Damu zonna ziri ku lubalama lw'ennyanja ya Victoria zonna za Buganda, tewali kye mulina. Okitegeera kati mulina kye mulina temugenda tuga temutumanye, temujja tumanyiira. One, the reason as to why you came to Bulange Mengo, it was to cover the dirty linen of Mpuga. You know, it's you, Tayebwa, Museveni. You are the big corrupt officials in government in Uganda. So, you had to come to defend your corrupt colleague in Mpuga because he failed to explain the 500 million shillings. As you failed to explain the per diem which was given you by the parliament, including Itayewa. You failed to explain or you failed to give accountability on the per diem you get and the other money which was sent to your staff members in the parliament. So you failed. So you came in Mengo to defend Mpuga. Wazze mu Mengo okubikirira Mpuga. Kubanga mubbi munnamwe gwena tosobola bukyanga obeera tosobola kwogera ku milioni 5 Mpuga azifuna atya nga gwe speaker parliament. Mpuga kenyini gwe mwasindika agana okuzogera Mayiga futubadde Mengo tasobola kwogera ku milioni 5 okujjako okudefendinga wano nga adefendinga ku defendi ekikola kimwakoze kyabadde kujja kulaga Buganda nti you are still with Mpuga kubanga mwenda muli babbi. Lubega mufere mubbi, Mpuga mubbi, Mayiga mufere mubbi, Anita Amonge mubbi, Taiwa mubbi. Let me tell you, ladies and gentlemen, buli muntu yabadde mu mukolo ogwazze Mengo nga Anita Amonge mubbi bonna babbi. So omubbi era kulembera mubbi munne. Yesonga lwaki muze mubaakinye Mpuga. Njagala muwuliriza akasajja kano. Sinakwata mu kitabo munansonyiwa. Njagala muwuliriza akasajja kano. Njagala muwuliriza akasajja kano. Mulyoke mukakase nti abasajja babbi obubbi babufuulira ddala diguli n'omulimu gwe bakola gwa bubbi. Njagala muwuliriza akasajja kano nga kwogera. Wulira bulungi nnyo. Ono Mayiga nga adifendinga. Ere nabagaba basoma mu kitabo kye kimu eky'obufere n'eky'obubbi. Njagala mumpulirize then mba nnyonnyole. Wulira. Kyamazima zino enkaayana ziri mu bibiina ebisinga obungi za byansimbi. Bw'otunuulira kati olutalo tubale twogerako NUP lwe balina. Masaya
Mukyasi Mpuuga baba mu akasiimo bati baaka mu wasi kye kikulu. Naye ssente z'omuwi w'omusolo mu paalamenti tuzifunamu kye tuteekeddwa. Abazungu bakiyita value for money. Ssente ezigenda ku paalamenti ng'essiga. Kubanga tulina amasiga 3 mu Uganda oba mu nsi. Tulina essiga effuzi ebayita executive. Tulina essiga eriteeka amateeka ye paalamenti. Tulina n'essiga eddamuzi ge masiga 3. Gavumenti etula ku masiga aga 3. Kakati ekibuuzo tekyandibadde nti ono yafunye zino yafunye ziri. Naye ssente ezigenda ku ssiga eriteeka amateeka tuzifunamu kye tuteekeddwa okufuna. Tunuulira paalamenti yaffe erimu abantu 5 za mwana. Si 539. Paalamenti eya Buyindi erimu ndoza abantu 640. Buyindi erina abantu akawumbi kamu n'obukadde 4. Ekitegeeza nti buli bantu kumpi ndoza abantu obukadde oba 4 obw'abantu bwe bukola constituency emu Ebuyindi. Naye kati ffe wano abantu 539 ku bantu obukadde 44. Eyo ayagala okwogera ku bino byonna gy'aba atandikira. 532 abaka ba paalamenti. Gyatuvuga. District 10 oba 12. 16. Tulina district 16 mu Uganda. Tulina abakiise ababuli kika bakansala. Kakati ayagala okwogera ddala ebintu by'ekisajja kikulu byalina okubeerako. Wulira. Olyokoddeko ensako babaka ba paalamenti ze bafuna zezigwanidde. Ekyamazima nze singa mbadde kubanga gw'ogambye nti amalyansimbi gatandikira awo ku bunene bwa paalamenti mu Uganda eno. Egyo tuba tutandikira. Tumala okugamba paalamenti ennene bw'eti. Uganda egyetaaga. Kyekibuuzo. Kati ekyo nabagambye. Ono omulimu gwe kwakuzanya kituyita deception. Ekigambo deception kiraga deceive lwakuba kuluka ekiri ekigambo kiyita deception. Ono y'omuzannyo gwo mu parallel state kwakudefendinga bikola ya gavumenti n'ababbi abali mu gavumenti abali mu kastate kekono bamukulyetingira. Kyova olaba teri muntu Muganda yagadde kujjako Museveni mu kalulu kano yajja Emmengo n'abeera blessed na blessingibwa. Wabula ba NRM yabasobodde bakulya function ngeri outside the building. Kubanga bali mu parallel state. Mukitegedde bulungi nnyo. Teyayogedde ku milioni 5 zaali mu mateeko bate zaali mu mateeka. Ne yakutute mu deception kutwala 2 simanyi parliament abantu bangi simanyi biki. That's the system gye badde bazanya all along ebyo bufuzi eby'ekiyaye ng'ono ali mu state gy'akola ki gy'atwala. Kati omwami ono era keeka akabinja. Akabinja kumbulamu muntu ki? Akabinja ako kabulamu omukyala Namboze Bakireke. Lwaki kabulamu Namboze Bakireke? Namboze Bakireke yalokoka. Bwalokoka bamugoba mu kibiina ky'abaganyi okulokoka. Bannyabo ne bassebo njagala mumbuulire mwasembayo ddi okuwulira Namboze ng'agenze ku CBS oba ku BBS telefayina. Namboze bwalokoka mwasembayo ddi omuli ogenda ku CBS oba ku BBS telefayina. Mujjukire Namboze yatambula ng'asomesa ekigambo federo n'akisomesa nga bakisomesa kasita yalema okukwatagana ne deception system yaabwe ne parallel state Museveni gyakulyetinga ne bagoba Namboze taddanga ku radio akwesanya ku mikolo gy'Emmengo wonna baamugoba kubanga yabavaako. Okitegedde bulungi nnyo yabavaako. Kati omukulu ono apulaizinga ababbi banne bano abali mu Mmengo n'abali mu gavumenti ng'aprotectinga ekintu kyabwe ekya parallel state tegyembagambye. Kati ngenda bazanyira ka video kano
mbaddizeyo history gwe nina mu ngalabi yange ngenda kwambula Mayiga n'akabinja kamujja tutegeera wuno wano ng'agezaako ku defendinga banne ababiri bano baali bagenda mu byobufuzi nzomu ku bantu abaasooka okumanya era nagezaako nnyo okubakugira bano nagezaako nnyo okubakugira nga ndaba bato nnyo nembayita nembatira amasimu nenziramu nembayita era nenyiiga nga banjeemedde ne bagenda mu byobufuzi kyokka ne bayitamu naye nanyiigulukuka mangu kubanga eyo gye bagenda mu palamenti bakozeyo ebinene bingi wakavuna mwento wakabano Mayiga wakavuna mwento wakaswala nyoko mu parliament bakoze ebirungi bingi osobola okumbulirayo ekintu mpuga kyakoze mu myaka gyamaze mu parliament osobola okumbulirayo ekintu Medal Rega Segona kyakoze mu parliament kati wagambye nti abantu bano bwe bali bajja byobufuzi bakujeemera ne batakuwuliriza kati kampa abantu history bategeere mayimo mwesitwaze muze tutumanyi nabagamba basajja mwe namba manyi wano ku kabinja kano kubulako lukwago buli wabaawo incidence y'amaanyi mu ggwanga lukwago ng'atandika okufuna simanyi cerebral malaria simanyi afunye pancreas biferiseria simanyi afunye stroke simanyi afunye biki simanyi eyetaga energy drink ngadduka mukolaleko Nairobi nga yeetyo ningeyo mulwali buli wabaawo crucial moment mu ggwanga ng'agenda simanyi buto watuse simanyi pressure zaako zitya buli wabaawo crucial moment ngadduka kati ono yadduse genda Nairobi musime mulwadde gwe twakutegeera kubanga akumanyi kati mukulu wagambye nti abantu bano bakujeemera bagenda byobufuzi era balina okwebuuzaako ng'omu kati mukulu Mayiga saagala osiruwaze bantu kankuddizeeyo history omutegeere bulungi nnyo Elias Lukwago Medal Rega Segona owekitiibwa Huligani Mathasi Mpoga Nsamba bafuka ba politicians mu 2006 okufuka ba politicians mu 2006 wali katikkiro wa Buganda okufuka katikkiro wa Buganda afuka 2013 njagala kubaza mbaze kati mbavuga mbaza livansi liye mabega kubaza bino bintu mbibadde mbimanyi Mayiga Mpuga Lubega Segona Namboze ne Lukwago bajja mu active politics mu 2006 gofuka katikkiro mu 2013 wabagambira nti bagenda mu politics kubanga nawe you were nothing walito ina kyoli ngokera ku CBS lwakuta nokola program obwekifere kati okujjukiza n'okubategeeza tebana abantu mbamanyi olunaku lwennerabidde ennaku z'omwezi nenga lwakutaano ku Budonian village Lukwago Segona Lubega lubasooka okufuna platform yayo y'ebyobufuzi okuyimirira kaddala okukwata microphone abani abaleeta omugenzi Nassa Ntege Sebagala nze nali ssekama w'omukolo ogwo gutuyita MC bano bagira ku platform y'ebyobufuzi era wano Lukwago wafukira MP wa Kampala Central nono Mpuga wajira nkuddamu ono Medal Rega Segona Lukwago Mpuga omugenzi Nassa Ntege Sebagala yabaleeta nnyo olunaku lwebasooka okukwata microphone oba enjogeza okuyingira byobufuzi Sebagala yabaleeta omukolo ogwo olunaku lwali lwakutaano ku Budonian village Mengo Parish Kampala Central nze nali MC Sebagala yali abaleese kati gw'ogamba mbu bamanyi nnyo bano bamanyi by'ebyobufuzi
Mwasetting ekintu kyammwe ekyankobaza mbogo kye mwayitamu. Nawulidde oyogera nawulidde ono Segula Lubega. Ye aveya wakanti microphone yo office asoka jikwata ku Budonian. Kuba namugamba negendize nja mwabya. Nze buli gwenga abasajja badipinja babyamba nkimeaninga nabagamba ddanja babyamba manyi. Ennaku z'omwezi nalidde lyo lunaku lwakutano ku Budonian village. Mengo Parish Kampala Central. 2016. Nyali kwa kuno ko Nairobi. Nze nali MC. Mujja mubuza abantu magambye mboteri mukulembeze kati mukuba kyagulanyi muyita mu nkoba za mbogo mboteri mukulembeze yenna ata ayina mpisa nga tayise mu nkoba za mbogo kikyoyogerako nkoba za mbogo ayisemu abafere first class muno mwe muli Mpuuga omuli Peter Mayiga omuli Segona omuli Muwanga Kivumbi Michael Mabike Lubowa Abedi Bwanika Lukwago Elias Kakande Kenneth Luzige Lubega Mokaku Kidandala Lulu Bayiga bonna bano bafere super mulukumu moyita nkoba za mbogo kati njala kubuuza kumwe mwenna bano bensobi abayita mu nkoba za mbogo Makerere ani yali afuminze ko political party manye mumanyira kumanya gemmenye mwayimbidde Kazindale Mmengo ne mujjana mwogera esimanyi nkoba za muri mu nkoba za mbizi si za mbogo mwe mwafuminga nkoba za mweza mbizi kuba nkoba za mbogo Mayiga yenyiri bwalo tuke Mmengo yagisanya muri mu nkoba za mbizi si za mbogo kibiina kyamwe kimwale nkoba za mbizi eziri Mmengo ezajja okusanya Buganda si nkoba za mbogo kuba mwagijjawo njagala ombuli yeye yayita mu nkoba za mbogo Mmengo obe ngavudde mu university yona eri afumize political party Kyagulanyi gwe mumanyira ayina nuupu yayita mu nkoba za mbogo gwe musinga okwogera oluzungu oba gwe musinga okumanyika mu nsi yonna mwafominga nkoba za mbizi amanya gemmenye gonna mwe gayita kubanga bonna buli bafu njagala obuli ayita mu nkoba za mbogo oba ovudde kyambogo nga yali afumize political party mumbulire nkoba za mbogo origino mwagisanyawo gwe kenyini Mayiga wagisanyawo ne mufuminga nkoba za mbizi sitatuna kwogera Buganda wadde okusevinga kabaka mujja muto history mwina mwene engala nabagamba twali twesonyi byebufuzi nga tubivudde mutumanyi history muto guna atulimu Nambozi yaloko ayina akiddukamu mbabuuziza no maze banga kinda mu Nambozi Mmengo na ku mukolo gwa Buganda kimuga tayina ngomesi oba yagera ku CBS yangu gwako oba ku beauty stars tasobola genda yo mujje mutumanyira mwe kibaluma mwakole kintu kino kye kibaluma ntwakuba deception ya mune parallel state ono yabadde ajje 226 oyo yabadde ajja 226 kati kano namuvaamu n'afera ne kiyiika kati kyemulwana okuteekawo ng'omuzimba omukulembeze omuzimba luddawa Buganda ezimba babbi Buganda ezimba babbi gwe kennyini Mayiga oli mubbi wa bbaluwa gwogamba Mathaasi Mpuuga Nsamba mbu yeesuwa byobufuzi yeesuddi ayina abaana bataano yazaala mu bufumbo obutali buli origino yabaddusa dda bali mu America bagulira dde ennyumba kusereza omuwa omusolo Museveni yabafomingira ka parallel state n'abagamba temuntabaalanga nange siri batabaalanga Abaganda n'Abannayuganda munfuna we have a parallel state in Uganda but many it's in Buganda is located in Buganda whereby the Kabaka His Majesty of Buganda Kabaka was seized or was sealed off from action. So Museveni created a parallel state which is governed by Mpuuga with the use of state funds
so that all politicians who are in Uganda are controlled by IGA. They can't even come out to say anything bad about the government because they're allowed to steal, they're allowed to grab land, they're allowed to do each and everything. And some of those guys, they have their own torture chambers. These guys, they have their own torture chambers, but they have a right to kidnap and to kill anyone. Yensonga lwaki towulirayo muntu yenna ajja kwogera mu ba MP bonna ba Buganda okujja kaaba kuba Kyagulanyi ono president Kyagulanyi yawadde okwogera kuliko Lutamaguzi kuliko Zaake kuliko ne Sekitoleko abantu aba ate nga bakikola kagubiru abasigadde bonna teboogera. Bwembanga muli baddala nga n'ekittabaana kiri mu Buganda temusobola kyogerako then kitegeeza temulina mugaso. Katuddeko mu kitabo eri tunaddayo. Kati katudde kuono Sabatemo agenda okutta abajasi 165 Muhoozi Kanyerupama the daily drinking general James Birungi kuoli Museveni kuoli nabyo kwenda munda kwemuli njagala mu mpulirize bulungi nnyo so from buli denfa omugenzi oli abyuka abadamyuka wa Air Force jafuddemu nembabulira n'omulago batidde ebombo ne babulira amanyage ne ranka ne mu kiromo badakola ekyasizo lyo mvubuka still omvubuka oyo abadde waligo mu UPDF yagamba ebigambo bino wammanga yagamba tetusobola kufugibwa muntu atayise mu ranks za UPDF nga teyasoma kintu kyonna kyebayita amagye the same uprise call guy go bafuze ki go basse Muhoozi Kanyerupama oba go bayita CDF njala soka tegeze ensi mukuru toyitangako njagala kitawo kuno kwali toyitangako mu system gye bayita military promotion board toyitangamu Muhoozi toyitangako mu kye bayita military promotion board toyitangamu era tebakulabangayo that's why abantu bangi bakuwakanya Muhoozi totulanko bibuuzo ebayita military promotion exams bibayita promex abasirikale bonna mmanyi bayita promex abafuna ennyoto okweyongera waggulu Muhoozi tatulanko kibayita bibuuzo bayita promex tabitulangako iyo promex code ya magye bonna abali mu magye bagimanyi Muhoozi never sat any promotional exams known as promex anywhere in Uganda tazitulangako watuuka otya ku ddala ya general otuko kubanga oli CDF nga tokolanko na training cadet training mu military barracks yonna wavenu mwero diyu mugenzi Gaddafi najja nakutaka eddala ya kapteeni n'otandikira okwo nenga UPDF act egamba teri foreign leader yenna ayinza kujja nga tali mu structure UPDF nga tali recognized asobola kuteekako rank kitegeeza ne rank gye wasooka okufuna ya kapteeni okuva wa Gaddafi yali nfu mu UPDF act teriimu. That's why you have a mandate to kill because you don't think. Any trained officer or senior officer across the world, they can't allow to assassinate any serving officer without proper trials to kill you. Even if he's your junior, he's supposed to be tried. So see to grab someone from his home, no mutwala wagulu eriku summit view, you torture him, and after killing him, you take him back to his home, and you start forging statement. Yagudde mu kinabiro. After mulegenda balisa, mbwate,
He was electrified. Nga amasanyalaze gamukuba atya mujja abadde mugambazemu ebbanga ddene. Kati njagala kusooka kuswaza basajja muhoozi. Felix Kuraije kuno kwali. Njagala sooka kubuuza. Omujaasi ali ku ddala lya brigade oba erya Geno. Abeera n'amaka ge agali private. Era nga abasitamu. Muleke mbaabye. Ate naabakolera ki? Muleke mbaabye. Leke nse balabe. Omujaasi ali ku ddala ng'eyo. Ebiseera bisinga bajja bujja for service ne baddeyo ku weekend mu maka gaabwe. Gongamba oti ate ono yagudde mu kiragala. Mwasa gati yagudde mu kinaabiro. Ande muvone mukola statement era masanyalaze gaamukubidde mu kinaabiro n'afa. Are you for real? Mwamaze mutta. Gwe muhoozi oyina tendency kubanga tewatusomesa maggi, tewasomesebwa maggi. A net well-trained serving officer are respecting okuva ku musirikale asooka mpaka kwasembayo waggulu. Era any serving officer awe ekitiibwa amateeka tasobola kukola anonymous decision n'agamba nti yafe without trial. That is wrong. So far you've killed a lot of senior officers without trials. That is wrong. Because you were not trained. You were just brought up by your father, the so-called Museveni, and his younger brother, George Akandona Kosari Sare. That's where you can order the kidnaps, the assassinations, the killing, because you don't have humanity. You lack experience, you lack a military training, you lack a military background. But you are CDF. How dare you go to different barracks to check on the serving officers, and before you go there you disarm officers for 2 days before you go there? Are you stupid? A soldier is a soldier with a gun. A soldier without a gun is not a soldier. It's like a schoolboy. So how would you disarm soldiers before you go there? You call yourself a general. Which general? Wafuka CDF. Wagamba somera Sandhurst. Ne kuola ofemo ya Sandhurst tebakuteekako. Wadde abawuza amasomero mu Sandhurst University y'amagye tebakuteekako. Ne batugendera Egypt. Muola ofemo ya Egypt military training tebakuteeka kubanga tebakumanyi. All the assassinations, the kidnaps, the killings which are taking place in Uganda, those are ordered by Muhoozi. Because he lacks experience, he's not exposed. He's like any other spoiled kids which works on order of their father or their parents. It's you. Kati ndozo kitegedde tayitaako mu kintu kyonna ky'ovola nti ali mu kutta abantu, emisala gy'abasirikale gyonna ssente bazibba tebabasasula, abaana bali mu barracks tebalina kyakulya, naye ng'aga nti agenda tuna ekyosobola kukola. Nobody commissioned you. Because all serving PDF officers are commissioned. Katogenda kutta abajasi 165 bogenda okutta in the coming 6 months from now. Nga naba tebagenda kwogerwako kubanga bakubuuza ebibuuzo nga toyagala baddamu. Kibi nnyo. Kati mukulu Abedi Bwanika mukulu katulawuza kapale. Kino njala bana Uganda mufune bulungi mulaba comrades abali mu struggle njala mufune bulungi. Tulina ebintu bingi ebitu diverting ebitujja ku njala okusoka kubebazaako tumutandise okwekengera. Njala kubazanya batagobedde ekibozibozi kya SB4 mu kiveeko. Nabagamba SB4 is a state agent ali mu media or YouTuber. Is ever creating diversionary YouTube histories zagenda akola. Ne ekirungi tumwamutegedde oyo mwamutegedde.
formation yagenze bwetyo kati ekirala njagala muleme ku driving wa off from the struggle. One, mpuga de mapuga tumutegedde who is he. Tuve ku mpuga de mapuga tumuveeko. Tudde ku struggle off. First and foremost, ngalo bebaza abakubye ekibozibozi kya Museveni n'ekya Balamu ekyokuga nti abaana bagenda basonyiwa. Nabo wadde message nembagamba. Teri mukomuledi ali mukomera nga avunaanibwa omusango teguliyo. Museveni akimanyi nti abaana bakwata mmatu yabakwata mbenyi bw'abantu ayagala kweyambula kintu kino kimutuulidde kubanga bano abaana balina right okuva mu kkomera ne bagulako Museveni emisanga ayagala kweyambula kintu kino akyeyambula atya kwe kubagamba beetonde yaba yejjeemu omugwa bw'atyo abaddazanya ebyobufuzi bye akunyigiriza n'amaana aga nti weetonde nga yejjeeko omugwa kubanga akimanyi nti it was a mistake abaana babakwata mu bukyamu. So please ngenda basaba ekibozibozi ky'omusajja gwe bayita Balamu Balugahale temukiwabudde muleka afere ekibozibozi ekyo. Bakomrades bakimanyi bulungi. It's not the first time baletera deals mu makomera. Omuntu yena gw'osanga wakyukakyuka simanyi agamba abantu bateese mukulu wayiika Windows njagala kugamba. Mu revolution mulimu abantu abafiira revolution kyekisooka. Mu revolution mulimu abantu abazimba ne basiiba amazima. Mu revolution mulimu abantu abatajja kutuuka n'abanaatuuka bajja kuba batono. Kati gwakubirira ekibozibozi ng'oli comrade musimanyi abaana basibe nnyo babate no tebalina musango nakunyonyodde enkugamba nti siteeti bwekukwata nga tolina musango neekuggulako omusango ne bakutwala mu kooti omukulembeze tabana buyinza bukusonyiwa ng'omusango guli mu kooti ekina kikunyonyodde negga Museveni kyayagala kutta kkalya y'abaana bano atya. Buli muntu mu nsi yonna bw'oba ogenda kufuna omulimu bakubuuza wali ozizzaako omusango. Bw'oba tolina musango, yes. Kasita baga nti wali ozizzaako omusango kitegeeza you're criminal, togenda kufuna musango, togenda kufuna mulimu. Either mu Uganda webweru wa Uganda. Kati olw'okuba nti ensi eri viral eri ku internet, bano abaana amawulire g'ensi yonna gabamanyi go ge bamanyi. The moment Museveni baforcinga okkiriza nti bazza emisango, bagenda kubaliko omusango gw'obutujju. Teri muntu asobola kuwa mulimu mu nsi yonna ng'oliko criminal record y'obutujju ng'ate tebaguzzangako omusango. Nemba nnyonnyola nti noba ogenze ku Interpol ekkololo wali ku Mabuwa Road ekipapula kyo kimu bakiyita certificate of good conduct ekikulaga nti olina musango nagwo wali ozizzaako mu nsi yonna. Kati tosobola kufuna kipapula ekyo ng'olina omusango gwali ozizza tosobola kifuna. Okitegedde ne bwo ogenda kuwandiisa amagye bakuwa nti you criminal. Okitegedde kati Museveni yikyayagala to convict these boys and girls abateekako records embi naye ng'ate tebalina record yonna. Kitegeeza kaliya yagisse ne bavaayo nga ajja bata kubanga tebalina musango kuba tewali bujulizi. Kitegeeza abaana bano balina okufuna balooya bagguleko gavumenti omusango era bajja sasula ssente zino. So okuteekako omusango gw'obutujju kuba kasita bakkiriza nti bakomitinga crime America, Bungereza, Europe yonna bajja bifuna bisijja surfacing ku internet ti bona ba political prisoner abadde bawagira Kyagulanyi bakkiriza nti bazza emisa. Kati olwo Museveni kyayagala kyembadde temumanyi. The moment these boys and the girls accept to apologize to Museveni, it goes direct to Kyagulanyi Robert Sentamu nti yali abagamba bakole ebintu ebyokuyeekera eggwanga. Museveni ajja kuba afunye winning goal nga Kyagulanyi muteeka munda ng'omutujju mpuugadde mapuuga ng'ayitawo nga program we yaba nti yali agenda okujja nga president nga mulabe post kiri mwagala ekirala mwagala mbanyonnyola ki. Mwagala mbanyonnyola ki. The moment they accept to apologize to Museveni, that means Museveni will return all cases of those boys and girls and they will transfer those cases to Kyagulanyi. Bajja kukwata bwe bamuteekeko treason case bamuteeke mu kkomera mpuuga de mapuuga Abedi Wanika besimbewo nga Kyagulanyi taliwo. That is their mission. Nzize mbasomesa ebigambo bino naye nga tembitegeera. Oyo gwe bayita Museveni ne system ye. Kati baleese ono giant head bamuyita giant head. Saabafere Balamu ali mu parliament ayogera oluzungu asindika amanyi alinga yasose mu parliament. I'm here to pursue
as Museveni appointed me as a trusty person to negotiate with all political prisoners so that they can be released unconditionally after accepting that they were used by Bobi Wine. Gotulabira nali kigize ku parliament nga kibavuga kinene nnyo. Nakugamba we yagala okumanya omufere omutuufu. Abantu abasoma marketing basinga obufere. Akuguza ejjiri embaata nti lya ssekoko kubanga gonna gafaanagana size. Goza wachi badidde atunda omuchere promoter w'ebivugo baleesa promoting kubanga alina marketing skills era agenda yenga mu court kati mumanyi na mumanyi bile bintu bya kiyayi bile agenda bakuba akalimi ne bagenda okusanga bajja na mukubira ekyo ekikubuulira nekile kitunzize kibagamba amasomero kintu temukimanyi the moment abana bagandi bane muntu sonyiwe bagenda bateka ku criminal record nti bali batujju America bonesi zile kapa zimanyi kati transferring emisango gino gyonna bagandi nti bali bashabu kati kyagula nyigo badde okulira abana bana abayekera nga bateka mukomera ati muhozi ya CDF mpuga de mapuga ngafuna chance ngapa ne bakitegese mu parallel state yaabwe tontabala nga siri kutabala ekyo mwera temwakitegeera amakuru gali mu ekyo genda gano mayigacho vula ba defendinga goloza lwaki mpuga mu bintu byonna agenze mengo jasimbi amakando lwalire mwezi wichi zonna without answering the question of 500 million Ugandan shillings. The question was, did you receive the money? In which law? Ekibuzo kyali wafuna sente wazifunya muteeka ki kyekyo kyokka naye ali mu kwebuzabuza omanyi n'ekintu kyengere baga mujja kiwulira kisesaamu katono munansonja ngera kibaga nekisesaamu ekisookera ddala muyinza okuba muli mu nnyumba muli mu restaurant muli mu baasi buli omu assa bulungi nnyo oxygen no problem kuba oxygen doesn't sound bad, doesn't smell. But era buli omu abeera nga ali ku bibye naye bwe yagala okumanya nti waliwo ekintu kye bayita bad news nga kispreadinga so fast. Let someone gas muntu afuire mu baasi oba ate omukka oxygen akyuka ekyo nekiwunya nkitambula so fast so obubbi bwa mpuuga kati bwasaasaanye busoundinga nnyo kati aba bulimu balina obudifendinga nenga normally obubi baddewo tumanyi gavumenti yebba kati bwe kiddamu opposition nga kizze waffeeno bali bagenda tuteeka kontinanti baabo kyovula nti evaayo abasajja ba NRM ne bajja ne balumiza Kyagulanyi asiba mu America atwala abaana bonna waona omusajja gonenga nti Kyagulanyi alinya first class ya $7 n'abaana be kati bogatta abaana bana ne mukazi we naye nga walinya first class ya kasambu nagadde okuyita mu ssimu nkube ekisajja ekyengolo kubinnyo nenga sisobola kiri ku national TV kikola Kyagulanyi alinya first class ya nusu kasanvu nengane ono musajja nusu kasanvu akamanya akatiketi walo first class ya nusu kasanvu. Such people. Bambuze kibuzo kiri simple. Chichi no one. Kati, bino bimu ku bisajja ulira. Omusajja alina omutwe gumulinga nuclear bomb. Ali ku CBS bamuleese ayogera ebigambo noga obapite mu simu nkikubbe nnyindo njiwe ulira bulungi nnyo ngojeko kubanga ekibiina ng'ekibiina omukulu principal honorable Kyagulanyi ali ku CBS honorable Kyagulanyi mukyala we ne soko tunulira omutwe amagezi agali mu mutwe omutwe omunene okusi yenna ekintu kyaliko omutwe naye ng'omutwe mukalu temuli kintu kyonna wulira ekisajja ekkulu kankabadde buli mukawulire
alina musajja mukulu alina n'abaana kibiina ng'ekibiina omukulu principal honorable Kyagulanyi honorable Kyagulanyi mukyala we Babi Kyagulanyi ne chairman Nyanzi be bannannyini kibiina. Ladies and gentlemen, abakyala n'abaami, constitution ya NUP baagijjayo ne baleeta akakiiko akafuzi. Babi taliiko, kale Nyanzi kwali ne Kyagulanyi kwali, nyo nagende ne Babi kwali. Kanka baddiremu kato mukawulire, musajja mukulu alina omutwe, alina n'abaana n'abazzukulu ono, alina n'amabeere weewuunye nno. Wulira, alina n'amabeere. Honorable Kyagulanyi. Honorable Kyagulanyi, mukyala we Babi Kyagulanyi ne chairman Nyanzi. Be bannannyini kibiina. Wulira. Bano bonna balubonge y'abaani. Wulira. Sobola bonna bali ku byabwe. Kakati waliwo abalala be bakozesa. Honorable Kyagulanyi. One. Principal. Omukyala Kyagulanyi Babi. Chairman Nyanzi. Kati ojja n'osembezaako Nubiyaniri. Kati waliwo n'abalala be bajja baleeta nga bo omulimu gwabwe kutabula. Muri Edi Mutwe. One. Muri Dani Magiki. Two. Muri Snow White. Kati. Obulamu bwange esookundi omuntu gwe bayita Snow White simuwulirangako. Mu kibiina kya NUP kebere famire ya Kyagulanyi suulira ko omuntu gwe bayita Snow White. Na Uganda otunulira abasajja abakulu nga bakola blackmail, bakola propaganda, bamuwadde airpule, alina omutwe gumulingaga gino emigati gya Buffalo. Ali mu stimu mudi mwekulo, nze siulira omuntu gwe bayita Snow White. Ngenda nkyakatambuza buliteko. President bakuwulinya ara otunyonyere Snow White tumutegeere. Siulira omuntu gwe bayita Snow White. Abala bonna amanya bakyagamenya ne omuntu kasitana udde Snow White we nagweddemu ag'ekisajja ne ngamba tofudde Mukama Katonda nsijja awo nalina abaana alina omukazi ayinza okuba alina n'ennyumba z'abapangisa asomesa ate nze onadege ntalina magezi kasita omuto gujjamu wane enkubo nga guzzeemu enkubo z'ennyama wano bwota omuntu takyalina mabwongo sibulyako Snow White mu kibiina kya NUP edi mutwe okubiraako ombuulye Snow White yaani kutabula muri Edi Mutwe muri Dani Magiki muri Snow White Dexkatero nkubulireko agamawulire gakolebwa zino radio zaffe ne TV zaffe zijja zimenya naye gwe wali weebuzaako lwaki nze tebampita ku radio nosanga nti radio eyogera lulimi lwaffe naye nga buli keera ku makya bakonjera bukonjezi NUP na Kyagulanyi naye tewali mukulembeze mu NUP gwe bawamukisa kujja kwogera oba nange kennyini kasita nawulidde Snow White ne ngamba atuuka ntya mu studio okusanga kino ekisajja nkikuba enkitte siwulirako omuntu gwe bayita Snow White naye ng'oyo omusajja ayogedde ebigambo ye atambudde agenze wabula ekyalina okwogera n'akyogera n'agenda mbu Snow White Yesu Kristo bino tebasobola byogerako sente ezo zebabawa ez'ekibiina zaalagawa n'atagendera butereevu ku kibuuzo n'owulira ng'atandise naye yanze nnyo ekibuuzo ekyo bwana Mmedi lwaki oba oyanze ekibuuzo get straight to the answer. The listeners want to know exactly what did that money do? How was that money used? What did that money go for? Njagala obulira abawuliriza CBS sente ezo bwe zaabaweebwa zaakola ki? Era ndowooza bwana Mmedi asooka byonna neeyanza nnyo ekibuuzo ekyo naye bw'oba mujjukira nsize mbagamba
banange mukama bankubire n'atava ku mulungi afaawoza tusinkane ku Lwokutaano naye ndoza mutegedde tubasomeseza mutegedde Museveni wabadde atambuza ebyobufuzi abantu bataddemu ne mulowooze ku kya parole state okutaasa kabaka nabaga omusajja asigadde kati ye Mayiga okujjawo ye state asika eri emmengo kano baakawa gavumenti yaako ne bafere banne baako bali awo kyobula teboogera ku kintu kyonna babuzizza Mpuuga ku TV ku radio ne ku CNN ne ku BBC tayogera ku kigaso fa 5 million mukama bankuumire mweraba Snow White wona woli ngoli kwa kisifiti ya nupu kutumiddeko mukulu Snow White obuli luddo bofaanana otya naye nkutumiddeko for the first time nsokuulira myaka gye mpagidde nupu ne people power Snow White kulamusiza kabulazo bajja olinze sikubuulirangako mukama akukuume ani aga tugende maaso nedda bambi nkoowa bambi mukwano nsobola kola live for 2 hours no bambi tokoowa no program za kozesa muntu esikuwemula kozesa muntu bigambo olina okubanga obyalenkinga bulungi nnyo so kuzikola for 2 hours si kyangu mukwano kitegedde munnange nenga mbaagala nnyo mwegendereze abayina abana tembakiriza bakola bye mbagambye ebisigadde bano babamba ndekere Mayiga n'akabijja kana akali emmengo mukandekere na bano bonna bampuuga ne mapuuga buli omu otegedde kati kiki tulwanyisa baani yensonga lwaki balwanyisa Kyagulanyi nembajjidde history mbatera ku mmeeza kubanga nze ndi bonna abasajja mbamanyi mukitegedde bulungi nnyo mweraba